mangu ddala nga mwami Museveni akava mu buyinza ebintu byonna bye mututte birina okutundibwa tusasula amabanja ga Uganda. Kankiddemu lwankite kuba ja kukyogera mu Luganda lwenyi saagala luzungu ebintu byonna basajja mmwe bye mutunze eby'eggwanga ne mubyegabira mu mulugube gwe mulina ne muzimbagana amayumba agalinga amawoteeri ne muteekayo amafaamu ago ebintu byonna eby'eggwanga bye mwegabidde ne bino bye mukoledde mu bye mubbye byonna Museveni oluvaano birina okutundibwa ku nnyondo tusasula amabanja g'eggwanga oba mwagala oba temwagala n'ebiri ebweru bye mututteyo ensi eyo bw'eba eneekolagana ne Uganda baliba balina okukuleeta nti Francis oliwa kuba kati babadde bakola oluyaaye ennaku ezo natambulako ne minisita omu ne tusinkana eyo nga agenze Poland ngendo tuuka walinga omanyi wabeerawo layini y'aba citizen oba bannansi we bagenda eri okubakooneramu nammwe abayimbi. Yes, alright. Nkwanirizaako nnyo webale kwekumira ku mayingo gano aga UG Updates TV. Ntegeeza nti nno gwe ayagala otweyungako kira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba osobola bulungi nnyo otwegattako gwe omukwano gwange ali ampuliriza. Oba omaze okukoona ku subscribe waliwo akade muganda wange tewerabira kakoonako kajja kuleeta notification message okulaga nti nno waliyo updates ezijja gwe omukwano wange. Leka gwe abaasooka okuba ng'omanya kakati ensonga nga yemuziwulidde nze nange ngenda ne Lutamaguzi. Mwami Museveni nga amaze okulekulira Entebbe buli kiisi abbe ebyobugagga bya Uganda abali mu ministries ez'enjawulo, ministries ezitalina kye zikoze naye ng'olaba ate zisinga okubeeramu n'abantu n'abakozi abasasulwa ssente nnyingi. N'olaba ministry nga teriimu ssente kyokka nga yasinga okuzimba ebizimbe wano mu Kampala. Awo bonna w'otunuulira kati amaka ga Speaker Parliament Anita Among lulinga kwegamba hotero nnamba eri awo naye nga maka ga muntu. So ekirowoozo ekyo si kibi. Obuyinza nga bumaze okuba nga buweebwayo ebintu byonna ebizimbiddwa nga bibbiddwa mu ggwanga lyaffe Uganda biddemu biddizibwe gavumenti enaabeerako mu biseera ebyo eteekinge control eggyemu omusolo eddemu ekulaakulanye eggwanga n'essako y'eggwanga eddemu okubeeramu ne ssente n'abo abalina gundi infrastructures ze baazimba mawanga ag'ebunaayira nabo kiba nga kyetaagisa kwatagana ne gavumenti enaabeerako mu kadde ako banaakwatagana nabyo ne basobola okuba nga babisala endingayo eri gavumenti kubanga waliyo ensi ezikikola nga balaba eggwanga likkirira economically kubanga abantu bano kye bakola babba ssente mu ggwanga ate ne bagenda ne bakulaakulanya amawanga ag'ebunaayira. Kati eyo ensonga ejja kubanga erina engeri gy'esobola okuba nga etaasaamu eggwanga gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Simanyi gwe engeri ki bintu ki gy'obirabamu naye nze nange okusinziira ndi mabega wa Lutamaguzi, Honorable Lutamaguzi kweyo ensonga okulaba nga eggwanga economy egudde eslidinze esobola okuddamu okuba nga yeesimba buto gwe omukwano gwange ali eyo. Tewaliyo kyakukola kye tuyinza kukola kubanga eggwanga lino abasajja balinnyunyuse nnyo okuggyako okubetta okululuzaako nga tukwata ebyo bye babbye nga bitubizza okusobola okuzza ekonomi y'eggwanga Uganda. Kutegeeza nti oli muwuliriza mulungi nnyo era nkuwagaliza ekiro ekirungi togana kujja mu comment section otuwa endowooza yo gwe okusinziira nga ku kyolowooza. Gwagala okujja mu comment section nga tonnatweyungako kukkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungako mu comment section oteeseganye wamu naffe. Mbaagala nnyo mwebale kwekuumira ku UG Updates TV mweraba.